Lero bannaffe ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu lwe basadde Eid el-Fitr oluvannyuma lw'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan nga bano basiibye ennaku eziwerera ddala 3 era nga bangi bakedde kukuŋŋaanira ku mizikiti egy'enjawulo era nga n'abamu basaalidde bweru. Ku muzikiti gwa Masjid Musa Ndejje Kanaaba ekiri mu divisioni y'Emakindi Ssaabagabo okusaala kukulembeddwamu Sheikh Yasin Kanyike ng'ono akutidde abasiraamu okukomya okusosolagana nga kino kye kijja okuweesa buli muntu omukisa. Sheikh Yasin agamba nti singa okwagala tekubaawo n'okusonyiwagana ebirala byonna kuba kumala biseera. However, we have misunderstandings during the challenges in different aspects. Let us unite. Let us spread love, mercy and others so that Allah subhanahu wa ta'ala ajakwera kuwesinga Allah subhanahu wa ta'ala ajakwera tusasira kuba yabafiru ngono bijamia Allah subhanahu wa ta'ala yonna yabagenda kusonyiwa nga butusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusasira nga butusasira tusasira bakumufe tusasira bakumufe tusasira bakanyini tetashera. Yeshe Abeka Juma nga naye wa muzikiti guno yenyamidde olw'abantu abazimba amayumba amatiribona ne bagasaamu na buli kya bbeeyi kyokka nga bwe gutuuka ku kuzimba amasinzizo ne beesuulirayo ogwa Naggamba. Lwaki towemaamu n'ogamba nti guno omwaka ngenda kukwatayo akakadde kalamba n'ekitundu kagende kazimbe. Ono abanjulidde enteekateeka y'okuzimba omuzikiti omuggya n'abakutira okuwagira enteekateeka eno nga beerongooseza eggulu lyabwe. Toleeta ssente zo sitewivyo mmale naye ojja ziwulira mu ssaawa evannyuma. Kwata mu kitono ky'olina ozimbire Allah akugaziyize enteekateeka zo zonna. Ate yo ku muzikiti gwa Masjid Uthman ye Matugga okusala kukulembeddwamu Sheikh Abdul Majid Mugwanya ng'ono ayambalidde abasiraamu abeefuula aboogezi b'obusiraamu naddala nga bayita ku mikutu emigattabantu bagamba nti si be basaanidde okwogerera obusiraamu. Ono yennyamidde olw'omudidi gw'ensimbi oguweebwa bannabyabufuzi naddala ababaka ba paalamenti ate nga amalwaliro mangi tegaliimu ddagala nga n'abasawo omusaala bafuna gwa kkekwa. Buja ku makya omusajja alina mugagga ne bakwata obukadde bitaano gye babimuwadde ate ensi bangi ne bagwayo bagati amusajja bamuwaali naye ng'omukyala afiira mu ddwaliro wali tewali panada. Tulabye abafudde bangi beetaaga kubalongoosa nga tewali bemulabanga embeera eyongeze fantazurusa ebenaku Muhammad. Sheikh Mugwanya ne Sheikh Ismail Goloba nga yakulira ettwale ly'e Kasangati baliko obubaka bwe baadde abasiraamu ne basaba gavumenti ebeeko kyekola ku ttemu erisusse mu ggwanga. Social media tuleese obuzibu nnyo obusiraamu bwaffe obw'e Uganda. Yeshe Abdul Nur Luswata asabye abasiraamu okuvaayo okuyamba abalala ate beeyise nga bwe babadde beeyisa mu kisiibo ng'abasabye n'okudduukirira bamulekwa n'abatali basiraamu ku lunaku nga luno. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze bannaffe abo okubakumakuma era okubasanyusa. Bano oluvannyuma basonze ssente eziwerera ddala kakadde kamu n'ekitundu okusobola okugula emmotoka ya imamu w'omuzikiti guno. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.